kitwawula ekitwawula gemabeere nebigere n'omulala ayambalako kinati naye munda mu sisitemu yaffe bimu byetwogerako wano tetusobola kubyegana. Yesu yebaza. Wano byaluzungu byetujjabinyonamuganda tebina nyomakomizo kino legal boundaries munda mu ndowooza yo twagamba ezimu ku nsonga ezituleetera okubanga bwe tolina makulu mu nsi nga ne bamwogera erinnya lyo ku kizindalo wali oli agezaako yeekaka alowooza eki ekikuvaamu nga muntu takola ki takiraba. Ze zimu ku nsonga zetwogerako bw'onoobironda mu bulungi n'otagamba nti omusajja neyeegezibwaza yeefuula w'amaanyi nnyo okusinga gye tuli ojja kuweereza kikyamu. Naye bw'obironda mu bulungi n'okkiriza bikugireko mu bwongo obwo naawe neekubamu akafaananyi birina kinene kisobola okuyamba okwezuula. Olw'okuba tuli nandowooza yaffe kitegeeza tuli ku mulimu gwa kukola ki gwa kulowooza. Biki ebyo ebitera okutumalira obudde nga tulowooza? Ekisooka tutandikire ku kino abaana bwe baba bakuze tutandika obagamba kino bakikola kino tebakikola kino bakikola kino tebakikola. Amazima ge tuba tugezaako okukola tutondawo ekkomo mu eri eno kyetuyise moral boundaries oba empisa zaabwe tutondawo wajja talina kusukka newa walina okukola ki okukoma kyetuyise moral boundaries. No desika tuyogera ku mpisa empisa eza bulijjo tutondawo ekisenge mu bwongo bwabwe tukikola na bubi ogamba omwana nti osanga omuntu omukulu fukamiraku wansi bwakikola kuluga amaviri gonna gabeera kuki ku ttaka. Kino ky'oba okoze mu bulamu bwe oba otonzeewo ekisenge kwanaatambulizanga ki endowooza ye mu byempisa mukama yebaza. Munda mu byempisa mu bwongo bwe oba otonzeewo ekisenge kwanaatambulizanga endowooza ye era bw'asanga ndowooza ne bano kyebafukamira taata mufukamira bw'agenda eno n'asanga batafukamira kitandika okutawaanya obwongo bwe olw'okuba mu ndowooza ye tebakikola ki tebakizimbamu. Bw'okuza omugamba bw'aba alina okufukamira bw'asinga n'omuntu omukulu yenna akola ki. Nze olunaku olumu naliko mu kajuza kapati ka Bafiripini bafunye ebiwombo nga bali kukulya bwe bafumba bateekako amagulu g'enkoko yonna gye nakulira tebagambako nti amagulu g'enkoko bagalya kyakalumiriza nnyo obwongo bwange era nabagamba ebira byonna ndakulya naye aga amagulu g'enkoko saagala. Kitegeeza mu kisenge ky'empisa zange goboleeta amagulu g'enkoko gatomera kisenge omukama yebaza atakugonga. Okay, tetujja kimalako naye wano tugambye nti ekimu ku bireeta ekkomo ku ndowooza yaffe ze empisa mwe tuba tukoze eki tukulidde. Wano bwe twogera legal boundaries twogera ku mateeka. Ekyo bw'onookikola ojja kuba n'obuzibu n'enkosi. Abantu bangi nnyo abatandise ebintu binene mu nsi bagezezzaako nnyo okuwuliriza kye balina munda ebiseera ebisinga nga kikongana n'amateeka gye gakola ki kye googera. Kitegeeza bw'abawo ekisenge ky'amateeka nga waliwo idea Katonda gy'atadde mu sisitimu ye bw'aba atagalanya idea eno n'etomera ekisenge ky'amateeka ye takkiriza kkomo ly'amateeka kumufuga. Bw'amala n'abatola ekkomo eyo idea eno etandika okulonda ekkubo lyayo. Yesu yebaza. Tutandikidde ku mpisa ze mpadde emu yafukamira naye tulina bingi. Tulina ebika by'emmere bye tulya nsitukira bwe nali nga nkyakola mu Southern Sudan ng'osobola okusanga omwaka mulamba nga balya kalo. Bo y'empisa yaabwe. Nazaalibwa Kenya. Taata wange ne maama wange baagenda e Kenya mu biseera by'enkalo gye baatuzaalira. Olulimi lwe nasooka okwogera lwali Lukyukuyu. Nazaalibwa Kenya. Olulimi lwe nasooka okwogera nga ndi muto lwali ki Lukyukuyu. Bwe batuleeta mu Uganda bino bazadde baffe babituliriza. Bwe batuleeta mu Uganda bajjajja baffe ne bawulira abaana nga boogera ekirimba ekitategerekeka abaana boogera olugikya baakola kye basobola okulaba ng'eyo empisa y'Olukyukuyu baginaazaawo mu bwongo bwaffe ne balekamu Oluganda. Omukama yebaza.
wano wangunye physical boundaries nga endowooza esinziira ku byola gwe nga tosobola kulotola ebyola oli wagezaako n'akugamba nti kino nkiraba kisoboka naye nga kuba okiraba n'amaaso tekisoboka mu kugamba ekyo kisobokera mukwano gwo najja woli n'akuwa kadiru n'agamba kadiru tunagatta kyonna ekintu kino tujja kuba kukitujjamu wabula gwe ng'ofuku ebyo byolaba byokalyokawo genda okulaba matokira n'okugamba nti resisite wakuteeka musendeza digital omuganda wange yagemezaako kasitoli ka mukwano gw'omu gwakola naye yagamba nti mukwano gwe yalina galofrendi we galofrendi najja n'amugamba nina ka bizinesi kenjagala okola naye ka bizinesi kano kajja kutuyamba oli n'alowoozaamu n'atula wansi n'atandika okukozesa endowooza ye bwe yakozesa endowooza ye n'amugamba nti katulenti baagala sente beka baagala kakadde n'amugamba omukozi gogenda okuteekawo osubire omusasula sente beka nti osubire omusasula emitwalo 3 n'amugamba nti osuubira okutunda engoye za sente beka n'amugamba nsuubira okutunda engoye za mitwalo nga 10 suubira okutunda engoye za mitwalo nga 10 agenda okumala okubigatagata okusinziira nga ye bwe yakiraba yagamba nze sibakwata sente zaneteeka muki mu bizinesi amazima gali nti teyawa galofrendi we sente bw'amala okutamuwa sente omuwala ye ng'akiwulira munda mu sisitimu ye ng'akola ki ng'akiwulira omuwala yalinawo akakadde ke n'akwata akakadde n'agenda ewalando akakola ki n'akasasulayo ng'omuwala akiwulira ng'eyo aidi yawulira akiwulira sitole ntinasanaako n'agenda n'asasulayo akasente ako n'apangisa omukozi n'amuteekamu n'atagala kuba bwe yali agamba okumuwa sente afuna miliyoni 4 n'ekituufu kitegeeza bw'aba yali amusaba kakati yali tamusaba sente nyingi nnyo ne ku musala gwaki wabula ye endowooza ye nga bw'aliraba aidi eno yatonera kisenge nti n'alaba tasobola kuteeka kakadi akagenda kufiira omuwala ono bwe yali gatagata byonna ka bizinesi ne katandika bwe yanyumiriza sitole eyagamba nti omulenzi lwatuukawo aswala n'okuswala okuyingirawo aswala n'okuswala okolaki mu kaseera aidiya we yali egiri mu famire ye erigalumine naye agifunemu ye mu ndowooza aidiya yatomera kisenge kya bw'abiraba yamaliriza talina kyakozeeko omuwala n'atambuza aidiya ye bemaliza nakambuza olwewala bizinesi ekisembayo tekinologi okudda tekinologi katono abalenzi ababiri bebayita Right Brothers okuba mu primary babatusomesaako abalenzi ababiri bebayita ba Right Brothers bano abalenzi ababiri baali bana bishop aidiya nejja mu bwongo bwabwe kiki omuntu asobola okubuuka bwe bakigamba taataabwe n'abagamba nti mwe ne Katonda ajja banyigira ekyo kye mukoze kijja kuba kibi okubuuka kwa binyonyi ogamba otya nti gwe omuntu osobola okukola ki okubuuka abaana bano olwokuba baali bakiraba ne basukka ekyo taata waabwe kyayogera baali bamakanika ba bugaali ne bagatagatta ebyuma by'obugaali ne bajjamu kyonna kyebakiyita kyasobola okubuuka okumala sekensi 14 obudde bwe kyawuka kyamala sekensi 14 amazima gali nti batandikawo olujjolujja eryolala kitwika ennyonyi enda ku mwezi naleki naye mu 1993 bakkiriza nti waliwo ekiteereddwa mu sisitimu yaabwe nekimotola ekimu ku bisenge bino ne bakireka kigende maaso ne bakikolerako results ze basooka okufuna okumala emyaka zize zitambulirwako olwaliro abalinnya kunyonyi kuba olabanga ekyamagero bwe bagamba nti oli mu bbanga osobola okuba essimu oli mu bbanga osobola okunywa katya oli mu bbanga osobola okwebaka
n'amakulu oba tubitadde mu bulamu bwonanyigezesa oba omulimu gwokola katukkirize nti ekimu ku bino ebiteekakomo ki kyosobola kuzitoya omulimu ogwokutwala ku yenna akwata idea n'agiteeka wano ateeka kuba ng'alina ensonga kyekitaddeo. Omusumba yamugamba kubeera musumba. Yesu yaze sisita afone yamuwa byakufumba nze bwe mba nsomesa bino mba mpulira nga kinsanyusa mu ngeri emu n'endala buli omu ku ffe alina kyateeka mu sisitimu ye nga singa gwe nange tunaakizanyisa ne tukikkiriza kizanye mu bino nakalo kibotola ekimu ku byo bampasitola ya mobile money nti abavubuka bava Kenya ne bajja mu Uganda ne bagenda mu MTN ne babagamba nti tusobola okukozesa obusimu ne software wamwe okuba nti omuntu omu asobola okutambuza sente n'azitwala ewala bagamba tekisoboka wabula bwe bagenda mu Airtel endowooza eyo n'essiika ne takijjimu ne babagamba okusinziira kasimu omuntu omulala asobola okufuna sente olwabako ezifulumira tekinologi baali bamanyi ekintu kimu kyakasimu kakola byakwogera byokka nakuweereza mesegi tosobola kasinziirako n'osukumira muntu mulala ki sente. Yesu yebaze. Kitegeeza bwe tumala ne tuyiga ebintu bino omuntu najja eri gwe nange ng'alina kyawulira soke tutegeere nti wabaawo akitadde mu sisitemu ye. Kimu kyakubiri ateekeddwa okubaako ensonga lwaki akitadde mu sisitemu ye nti oba twagala oba tetwagala olunaku olumu abalenzi bano tebalowooza na kulowooza nti kye batandiseemu okubuuzaayo ebyuma ebyo okumala sekensi 14 kyali kigenda kuvaamu engeri olwaleero nti kifaida kikana mukano okuva entebe okutuuka ewana wabula kitwala olunaku lulamba ng'oli mu baasi egenda ekola ki ekusukuula bo bagezaako ekyajja mu sisitemu yabwe bakizona kyewunyisa tubika ebijja mu bulamu bwaffe buli lunaku era okubyo ne tubizanyisa tubisaagisa